Bakara balungi abeekumira kusenga face to 56 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero nzize n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'omusajja yenna nga weenyuuma nti bw'oba ozina emmano omukyala simanya simutuusa simanya ngwa mangu simanya sikuta simanya nze mpulira nga tekiggwa. Ekituufu kiri nti omuntu okubeera ng'oli satisfied mu nsonga z'okwezina kisinziira ku muntu. Yadde weewa average w'obudde oba obudde obutuufu bw'olina okumala mu ziina kuba ddakiika 5 ku ddakiika nga 45 ekinene ojasangayo oli nga ye eddakiika 2 gamumala era nga teyeemulugunya kati nga waba afuna eddakiika 10 nga tafuna 2 awulira nga ate alaakinga oba awulira nga takkuta bulungi nsonga z'akwezina oba zaakwegatta. Ati mmwe benjagala saagala musajja musolo gutayimirira nti gwakako tekayimirirako yadde simanya gundi yantomera endiga njagala omuntu ng'olwadde mu kintu mwoli nawe oba oli wa ddakiika 2 nawe oba oli wa ddakiika 3 tugezesa kulina eddagala tulabe ate ddyo linaatukolera tutya. Kyemuba mulina okumanya eddagala lingi erijjanjaba muntu okubeera nga tolina maanyi ga kisajja lingi nga mulimu ebyokulya bye tuli ewaka mulimu ebintu abamu bye mubuusa amaaso n'ogamba ekyo nakyo naye ng'ate kyamakulu singa oba okinywedde with purpose era ng'okinyweredde mu budde obutuufu boyina okubeera ng'okinyweramu. Ekyokunywa kino eno bakiyita kaawa oba kofi. Naye kofi ono tumukozesa tutya? Nga tetunabagenda mu ngeri gye tukozesaamu kofi ono ngenda kubuulira lwaki kofi asobola okuyambako okubeera ng'obusitinga amaanyi gaagwo okuzina emmana. Ekisookera ddala ky'olina okumanya omuntu yenna oba ozina emmana okitwala ng'omuntu alina omulimu gw'okola. It's not like otudde butuuza oba weebasa olina ky'oli okukola. It's kind of exercise whereby ogenda kukoowa. Kati omuntu w'oba ogenda koowa omuntu yenna mu mubiri gwe tulinamu kye tuyita neurotransmitters nga waliwo this particular one which is produced nga yo kyekola kyakubeera nga esindika sigino mu bwongo bwo n'obeera ng'obwongo bwo bukoowa oba ng'okoowa ng'owuli oli fatigued tinkooye nnyo kati bakuyambako bw'oba onywedde kaawa blocking neurotransmitters okubeera nga process eno egenda ku happening n'obeera ng'obwongo bwo kusensinga nti kati okooye gwe omubiri gwe gukooye. At least it takes a little bit of time. Nti kituufu era bijja mala biweathering out odde okoowe but singa mu bbanga lyewandikooyeddemu nga tonywedde kakaawa kaneeno. Then ekirala era kofi ono kyasobola okuyambako oba kaawa ono kyasobola okuyambako oba bwasobola okuyambako akuyambako okubeera enhancinga endurance yo. Omusajja yenna okuwangalira mu mana omusajja yenna okuzina emmana nga togwa olina okuba ng'olina strong endurance. Endurance kyekiko okubeera nti nsobola okuguma oba omubiri gwange gusobola okuguma ne gupushinga for longer hours. Abasinga lwaki mugwa mangu? It is because mukoowa mangu. Omubiri gwe bagukoowa n'omukira gukoowa kwe okugwa okooye you feel fatigued. Abalala you can't endure like ebintu byammwe si byakubeera nga like okola nnyo si bw'otyo bwe wakula oba si bw'otyo omubiri gwe bwe guli nga bw'ogezaako okubeera nti weepuushinga ojja kwesanga nti ddakiika 10-15 kw'okoma ate okuddamu okusituka n'olwawo lwaki kubanga omubiri gwo tegusobola kubeera nga gukola exercise eno bakola ekintu eky'amaanyi okumala ebbanga eringi. Okwezino olina okuba nga wakolamukko si byabanafu. Omubiri gwo guno eno gwetaaga stamina mu bigere gwetaaga stamina mu mikono gwetaaga amaanyi like energy okubeera ng'osobola okuzina ki emmana. Ekirala kaawa ono akuyambako okubeera ng'ofokasinga ng'ozina omukyala. Buli bw'obeera ng'ofokasinga ng'ozina omukyala kijja kuyambako okuba ng'osobola okuejinga oba okendeeza chances ez'okusamula. Tiwemba ndi focused ngenda kutegeera nti kati mpulira amazzi gajja mbeeko obukodyo bwenkola singa face bwe yasomesa amazzi gange ngazeeyo then nzire mu nzine. Wali already siri kukoowa ate waneeno amazzi nsobola ogacontrolinga because I can focus ate nga bwennyumirwa kugamba obeera oli very sharp tobeera ng'oli down. Nti abamu agenda okwagala okujjayo mbuna ejinga asikayo omukira ng'olwedde yasamudde dda ng'akasolo kagwa bugwi nga talina kyafunyeemu. Ekirala kyo kigenda okuyambako bakaawa ono kyagenda okuyambako okubeera nga akuyamba okubeera ng'ozina bulungi omukyala okubeera nti bw'oba omukozesezza oba oba okozesezza kaawa ono ogenda kwesanga nti bw'oba otuuse mu nsonga z'okwegatta omubiri gwo nga gwo gusobola okubeerawo nga tegukooye nnyo ti omanyi nga wandibadde nti nkooye nempulira nti leka amaanyi tugenda kukozesa mangi kangambe bwintu nti ne bw'oba amaanyi okozesa mangi kiwulikikanga gwe atali kukozesa maanyi mangi oba ontegeera. I'm using the same energy I would have used nga sinywedde kaawa ono naye kubanga
nti siri mu kubeera nga nkola ekintu eky'amaanyi amangi like kuba nti nanywedde kakaawa it will make me feel like oba kigenda kunetera okuwulira nga atakozesa maanyi mangi whereby tujja kuddayo ku nnamba emu okukoowa kugenda kubeera kutini yadde kujja kubaawo oba nja kusobola okuwangalamuko kabanga akaweramu kaawa ono tumukozesa mu kaseera ki era tumukozesa dde era kika kya kaawa ki gwe tunywa tetunywa buli kaawa gw'osanze osobola okugenda katale n'ogula kaawa ina alimu kafeyini nakkolera naye nandyagadde onfunire black coffee oyo ajja kukolera nnyo e Uganda funa kaawa like gwe bayita ava mu mmwanyi eŋŋanda oyo kaawa ajja kukolera nawe kyoyagala ekirala tonywa kaawa ono kubanga omanyi obuzibu mmwe bwe muyina kasita omuntu akulagirira eddagala olowooza nti the more you take in oba eddagala bw'olinywa nga lingi mbu ligenda kukolera mbu bingi nedda mukwano okumunywa ennyo oba okumunywa nga mungi ate kidamejinga obulamu bwo oba ate kikukosa kirina side effects so making sure nti bw'oba onywedde kaawa ekinene nnyo tosukka bikopo 2 olunaku which I would advise ekikopo kimu kimala ate ng'ekikopo kinene tugenda kukinywa ng'onaatera ogenda okuzina emmana ekisooka kaawa ajjako otulo n'obeera nga togenda kufuna tulo ate ng'olina kumunywa ekiro ng'ogenda kuzina mukazi so that is why you don't have to take lots of amounts nywa ekitundu kya kaawa wabula ogenda kumunywa ku ssaawa kaŋŋambe essaawa zijja kuba nga kale 1 hour before oba 60 minutes before nga munaatera okwezina oba even 1 hour and a half nga munaatera okwezina tomunywa ku makya n'olowooza agenda kukolera ekiro tebijja kukola olina okumunywa ng'obuzayo essaawa ng'emu dakiika nga 3 okubeera ng'osobola okubeera nga weezina ne mukyalawo oba okubeera ng'ekintu kino kigenda kubeera ki effective gy'oli n'ekirala oyinza okuŋŋamba kati oŋŋamba ekitundu kya kikopo omutabula ntya kwata kaawayo oyo ofune obujiiko buno obutini buno obutini obusena sukaali obutini sajjiiko eri emmere obusena obujiiko 2 obuteeka mu kikopo ekyo nga mulimu amazzi agookya otabulemu weenywere ojja kubeera ng'obeera ki ng'obeera kiriya bw'oba ng'oli new beginner nga birinza okukutabukira oba okubeerera nga si byangu osobola okugula ku mata n'oyiwamu tutini waliwo ebirala bye batunda babiyita creamier bijjira ku kofi oyo naye osobola okubigula n'obitabulamu tebirina buzibu kijja kukolera kyoyagala oba osobola okunteeramu akabisi k'enjuki ate gwe ataddemu akabisi k'enjuki osinga ataddemu amata n'onkwatira akabisi k'enjuki ako n'okateeka mu kaawa oyo n'otabulamu nga si mungi just to give it taste kuba biba bikaawa kaawa aba akaawa oyo n'onywa ojja kumbuulira ojja kuzina emmana omukazi akusiime era anyumirwe kaawa tunywa kika ki tunywa black coffee tunywa oba ogenze mu bazungu nti kaakati nze singa eno mu bazungu gye ndi black coffee niyinza okubeera nga wali wa bbeeyi oba sijja mufuna gula expresso alimu caffeine gula oyo bijja kuba bikkolera ng'obinywedde oba si kyo ate olwedde balira bamupimye n'ebipimo ebituufu oba ebirungi waliwo omulala bamuyita cold brewed coffee wabula oyo naye ojja mujjamu kafe oyo naye woba osobola omufuna tewali buzibu tabulako weenywereko ojja kuzina omukazi naye wabula nze wembalagirira eddagala mbabuulira ebintu bino wammanga kyeddagala osobola odigezesa ne ligaana si kuba nti terikola kati kaawa oyo si ddagala ganda nti lyogenda okozesa oba kiwewaawo nga nali era ganda kubanga twamukozesa ngedda ebintu bingi kaawa byakola so osobola okunyamba ky'oba onkoleramu kimu kyokka bwe kiti nti kaawa oyo mukwate womala okumunywa singa biba bigaanye bannaye mugendeko mu ddwaliro it's not the end deal ate tomukonsuminga nnyo mu bungi ate kwereetera bizibu gendako mu ddwaliro bakebereko bakubuulira ekituufu ekikutaganya lwaki tolina maanyi ga kisajja ojja kwesiba ku kaawa ng'ate si bwe buzibu kaawa ekirungi kyayina nti agaziya emisuwa gyo it's all about actually blood flow oba entambula y'omusaayi mu mubiri gwo agaziya emisuwa gyoba enlarginga gundi veins oba ne arteries omusaayi ne guba ngutambula bulungi mu kaseera ak'okwezina n'okubeera ng'akuwa sense of relaxation n'obeera ng'oli mukkakkamu yo focusing and concentrated ng'ozina emmana obeera bulungi omukama abankumire abanjagalire temujjanga okwo Yeah.